Yusufu Sebumba nga mutuuze w'e Nansana Kavumbi mu disitulikiti y'e Wakiso yaddukidde waradisi w'e Nansana Charles Lwanga amutase ku maama w'abaana be Edith Nabaagulanyi kuba asusse okumuliisa kakanja kati enkambi yagikuba ku buzigo bw'abapangisa. Naye agenze mu maka g'ababiri bano okuwuliriza ebibatabudde. Embeera kwesibya sajjukira kwe kulaba ekifaananyi ky'omwana omukyala gwe nazaalamu omwana awo wewaava kalumanywera omwana wiiza emyaka 2 nga mulina yatuuka ekiseera nga nti tetukyaddamu kuzaala naye kwegata naye ng'omusajja namukolaki okwefa. Ayongeddeko nti mukyala we yatabuka n'atwala buli kimu mwali ssente enkalu, TV, paasi sako n'ebiwandiiko ebyobuyigirize nga kino kye kyamutanudde okuddukira ewa RDC. Yakwata peya zange 5 ezenga nakyali mu nyumba n'azijjamu n'azikwata n'azitwala. TV yagiwanula waggulu. Byensaba passport zange na academic documents. Nalina trip y'okugenda e Naivasha nga tugenda okusomesa renewable energy. Nga ninako padiem $8 per day. N'enfiirwa ebintu ebyo byonna ng'omukyalo alina logo buku yange y'emmotoka n'endagaano gana Nabaagulanyi asambaza ebyogeddwa bba n'alombojja ennaku gy'alabidde mu bufumbo buno n'ategeeza nti yeetammanga ku bbakaboozi wabula yatandika okumukuba omugongo. Twatuukanga ne tubeera mu bulina oyo omwami ng'ayebaka atunudde bw'abanga mulwadde ng'oyo omwami taŋŋamba kimuluma. Ndi mukazi wa biso embeera gy'ompisaamu kyosaamu eyokubanga ayomba akola ki bwadda ne weba nkoko nga gekabuze bwe kati n'akuvuma n'ayomba abaana muli nabo mu ddiiro n'akuvuma obusiru bwe ozukasameko twalabana ku ssomero yaŋŋamba genda ozaaleko ebbali 2 kitange teyazaala sinemange teyazaala muomuno teyazaala. Agamba nti bba yasooka ejjoogo nga ye amulekera omutwalo gumu n'ekitundu awaka kyokka ng'alina abaana ab'okulabirira. Ekino nnyo nga 2 ayogedde ng'egi yazuulamu nti bba yafunayo omukazi omulala ne bazaala n'omwana. Lwali lumu nga tulaba edduwa wenzuulira ebintu ngenda katigende nendaba edduwa namugamba naye mpitako switi mpitako hani abaana ffe bakulire emirembe byenasanga mu ssimu nga byali ne malaya nga nesente kwezansindisa asindikira malaya gwe basoma naye nange ndi mukazi. Nabaagulanyi agamba nti ensonga yazitwala ewa nnyinamu ku magezi kyokka ate nnyina yaddamu kukutanamuko nga ye Nabaagulanyi ne waakubira nnyina essimu tazikwata kyokka ng'ez'omuka ayanguwa okuzikwata ng'agamba nti maama we Immaculate Nankambo akoze kyamaanyi okusaanyawo obufumbo bwe. Amaliriza asaba bbamu emizigo ebiri agulirengamu abaana obugoye nga kino akikkiriza ne bakola akakalu. Nankambo nnyina wa Nabaagulanyi yeekokkodde muwala we olw'emize gy'alina ng'aliisa mukoddomi wa kakanja nga ye ekyamutabula ye mukoddomi we okugendayo okumubuuzaako n'amusibirira enkoko agireetera abazzukulu. Bwe yagireeta muwala wange ono oba enkoko yagiwa baganzi be bagirya n'abazzukulu supu tebamukola ki tebamuwuuta. Kati ngo ono nga nkubira essimu omuwala nga ŋŋamba maama naye lwaki okukuta ne bba wange ekintu ekyo bw'okijjamu kiremu question mark nnyingi nnyo okukukuta ne bba. Nnyina wa Nabaagulanyi atuuse n'omuzaala okukkira mu lukiiko luno. Wanneegaanidde sinze maama we kitaawe yafa ne maama yafa nze ne bw'abanga afunye obuzibu ewange tajja. Ssezaala wa Nabaagulanyi naye olukiiko alubaddemu nga yeekokkodde muwala we ntakyamuweera ddala kitiibwa ate ng'alina akanyomonyomo eri abazadde ku njuyi zombi bw'atyo n'abasaba basonyiwagane bakuze abaana. Waliwo lwe baatabuka agenda okutuuka nga nange nfuuse ensonga yali ampa ekitiibwa saawa yali takyakimpa nga n'okusabikiriza tebikyasabikika batabagane naye muwala wange ebigambo bino ebyogerwa bitabula
naye bw'obanga oluusi osirise owangaala. RDC Lwangabana bategeeza nti yeetawula bafumbo wabula okubagata, n'asaba omukyalo okubeera omukakkamu eri bba ate ne bba musonyiwe basobole okuza abaana mu mbeera eyagaza. Kubanga mu nnyumba mwenna bwe muba nga mwagala kuba bakulu ebivaamu bye bino. Abaana bano badipendenga ku ono n'oli okuba abantu. Ati abaana obalaba bonna bali awo olowooza bagenda kukula batya. Lydia Nareiso yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.